Munnamagye wa UPDF amanyiddwa nga Drexan Muhimbula eyakwata omuggo n'akuba Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'abawagizi bwe bagenda mu kibuga ky'eggulu baali bakampeininga mu kalulu akawedde zaali ng'ennaku z'omwezi mukaaga lwali lunaku lwa mukaaga omwezi gwali gwa December 2025. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenda ggulu kubeera nga akampeiningayo kubanga yali presidential candidate era nga akkirizibwa okugenda mu kitundu kyonna ekya Uganda bwe yali agenda maaso n'okuba nga akampeininga. Kati ekikwekweto kye yagwamu abasajja ba military kye baali bategese ne bamublocking ogenda maaso n'okuba nga tatuuka we yali ateekeddwa kubanga atuuka era nga n'abamu ku bantu be yatambula nabo baakubwa bubi nnyo emiggo wabula nga abaabakubanga baalabwanga nga bawereekererwako oba nga bali protected aba UPDF n'aba military wamu n'ekitongole kya Uganda Police bonna nga n'abakuumi be baamuwa nabo baabayisaamu olwo abamu ne bagenda maaso n'okuba nga batonya. Kakati oyo gw'olaba eyali mu track eya bbulaaka ne t-shirt eyo gy'olaba eyali awanise omukono ye yalinga akulembeddemu ekikwekweto kino yalabwako nga yawa ebiragiro nga yalinga aduumira abasirikale kiki ekyokukola wabula nga yeebikkiridde ayambadde enkofiira yeesibye yeemaskinze amaaso nga tosobola kumutegeera. Kakati njagala okutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwajjo yayise ku mukutu gwe ogwa X wamu n'omukutu ogwa Facebook n'ategeeza ensi nti omuvubuka ono y'ono era amannya ge nago ne gagenda maaso n'okuba nga gazuulibwa. Omukulu oyo ye Drexan Muhimbula ng'ono munnamagye mu magye g'eggwanga erya UPDF. Zabadde teziri busa emmandwa bwanika n'erinnya omu ku mikwano gye n'agenda ku mukutu gwe amanyiddwa nga Kano Dr. Ashraf Rubagangula agaba n'agenda ku mukutu gwe n'awaana omusajja ono Drexan Muhimbula ng'amutegeeza nti weebale ku disciplininga weebale kukuba abo abavubuka ba NUP be wakuba bwe baali bagenda eggulu. Omusajja ono n'amugamba muganda wange tweet gisiimuuleyo ogenda maaso n'okuba ng'ondabisa wabula agenda omugamba nti gisiimuuleyo tweet kituufu bagezezaako okugisiimuulayo naye nga bw'omanyi social media teyeerabira ate nga toyinza kumala gasiimuula kintu. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda maaso n'okuba nga abifuna wabula wuliriza bwe yamugambye nti bisiimuuleyo oli yamuzzemu ng'amugamba nti buno just bubwa buleekaanyi tewaliwo kye bayinza kukola so tobaako nakyo otya ekyo ekikolwa kye wakola tekirina buzibu. Kakati ate nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu alabawo opportunity ey'okuexposinga omuntu ono n'ebikolobero bye yagenda maaso n'okuba nga akola kubanga jjukira ab'amagye beegaana omuntu ono era ne bategeeza nti bo tebakimanyi nako ekikwekweto ekyo. Kakati zibadde teziri busa tweets ne zivaayo nezigenda maaso n'okuba nga zibiraga naani eyali emabega waabyo nga mu kabenje kano ba mu kikwekweto kino ne Danny Magic yafuna damage ku mutwe n'agenda ng'atonnya omusaayi olw'emiggo egyali emingi ennyo egyamukubwa ng'emiggo gino tegyataliza gyakuba Danny Magic gyakuba Robert Kyagulanyi Ssentamu mwennyini gyakuba abakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ng'eyali agikuba yali agaadingiddwa ab'ebyokwerinda. Kizuuliddwa oluvannyuma nti naye yali wa UPDF amanyiddwa nga Drexan Muhimbula era nga munnamagye munne yagenze mu maaso n'okuba nga amuwaanawaana n'amutegeeza nti weebale omulimu gwe wakola gwali gwa ttendo nnyo. Kyagulanyi's private bodyguards and police officers who were deployed to guard him by the Electoral Commission shielded him as they endured the beatings. Some of them surrendered. Tugenda. Kati ekikwekweto ekyo omusajja oyo yalabwako nga ab'amagye bamuprotectinga bagezaako okulaba nga bamugaadinga era nga naye bw'alaba ng'atuuse mu mbi ng'addukira b'amagye gye bali era yalabwako nga n'emmotoka mwe bajjira ennamba plate ng'azibikka ye mwennyini. Kakati oluvannyuma lw'okubeera nti social media eno toderiitinga ebintu bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Wuliriza tweets zino zaatandise zitya. Omukulu omu yagenze ku mukutu gwe ogwa X n'ateekayo ebigambo ebiwaanawaana omusajja ono era ng'amwebaza nti weebale ku discipline nga yamugamba brother Drexan ono bamuyita Drexan Muhimbula. Drexan Muhimbula yamugambye nti brother Drexan Muhimbula my pride serving Uganda, thank you for disciplining those NUP charlatans, they deserved more strokes than you offered them. Nti weebale kukuba aba NUP abo be wakuba bwe baali bagenda eggulu era nti mu kubakuba n'emiggo gye bakuba gyali na mitono baali bagwanidde emiggo egisinga ku egyo gye wagenda maaso n'okuba nga obakuba nga gwawaana amutaddeyo mu kifaananyi ng'ali mu yunifoomu y'amagye ag'eggwanga erya Uganda kyokka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kampeyini yabagambanga amagye tegateekeddwa kweyingiza mu nsonga zino wabula nga bagamba nti abakola bino si baamagye era bo nga aba UPDF ne bagenda maaso n'okuba nga babyegaana. Kakati kapiteeni omu mu magye amanyiddwa nga Dr. Ashraf Rubagangula agaba n'agenda ku mukutu gwe n'ayeexposinga munne
zabadde teziri busa. Munne n'amugamba nti mu tweet eyo gy'olaba wansi, mu replies ezo z'olaba, yamugambye osobola okunnyamba n'ojjayo n'odiriitingayo tweet eyo gy'otaddeyo, ekyamazima egenda kunjokesa, egenda kundeetera ebizibu. Yamugambye, uliriza, ono yagambye munne nti yamugambye delete the post if you don't mind bro. Post gijjeeyo obanga tofuddeeyo. Yasoose kugamba mu comments, did you see how this tall guy disciplined those fools? Captain Dr. Ashraf Rubagangura agaba nga yagenda mu comments wali nti nga alina gw'ataaginga nga mugamba Keke Meron, did you see walaba engeri omusajja omuwanvu ono ya discipliningamu abavubuka bali n'aba disciplininga n'abakuba yabayita n'abasiru ba fools. Drexon Muhimbura eyali ayogerwako n'agamba delete the post if you don't mind bro, nti nyamba post eno gijjeeyo bw'obanga tofuddeeyo muganda wange, post gijjeeyo. Kati nga ayogera agamba okujjayo post gy'ayogerako ebifaananyi by'ayogerako eby'okudisciplininga bye bino, scenes ezo zetuzze tukulaga era zo z'olaba. Kakati ng'oyo agamba Drexon Muhimbura eyakuba oyo alabikira mu t-shirt oyo yawanisa omukono nga yoono. Kati agamba munne post gijjeeyo bw'obanga tofuddeeyo. Ono n'amuddamu wansi ng'amugamba Riga Amasha, kyosimanyi kyekitegeeza, they are just backing dogs, nti buno just bubwa tewali kye bujja nakukola naawe. Simanyi oba kiri risha bakitegeeza ki ekisooka naye ekisemba at least kyo tusobola okitegeera. Yagambye nti obwo just bubwa buleekaanyi tebulina kye busobola kukola. Kati nga bw'omanyi social media, Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda ku mukutu gwe ogwa X ng'awandiika ebigambo bye ngenda okusomeramu awo ng'ayeexposinga bino ng'agenda mu maaso n'okuba ng'ate abyogera ng'ategeeza ensi ensonga nga bwe zigenda mu maaso n'okuba nga zitambula. Kakati omukulu oyo n'aba nga yafuuse sereebu, kakati ensi yonna emumanyi, yamaze okuba ng'ali exposed ku bikolobero nti ye yaduumira, ye yakulembera, ye yali emabega w'ekikwekweto ekyo, kyokka ng'ate mujaasi wa UPDF. Amannya ge na buli kimu ekimukwatako, kakati ensi negenda maaso n'okuba ng'ebitegeera. Wenjogerera nga tweet ne bwe baba bandyagadde okugijjayo ne baba baagijjeeyo tekikyasoboka kubanga ensi yagenze maaso n'okuba ng'ebitegeera. Kyokka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu damage eyo obuvune obwatuusibwa ku bantu bwe bwegatta ku bujulizi obwateekebwa mu kkooti y'ensi yonna nga bwe tuzze nga tukutegeeza obumu ku bujulizi obwateekebwayo. Kakati ono Drexon Muhimbura nga ategeera bulungi nnyo nti essaawa yonna naye yandibanga agenda kubeera ennemba na bino ye ng'omuntu individuale, kyokka ng'ate mu kubikola banne be baali bamugaadinga. Essaawa yonna ekijja si muntu yagezezaako okugamba munne nti deletinga post eyo, wabula nga tekikyasoboka. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okugenda maaso n'okuba ng'agifuna n'agyexposinga era yeri mugenda maaso n'okuba ng'etambula nga bwe ngenda okusomera ebigambo bye yayogereddeko. Ensonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wenyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa Njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, naddala gwe atambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole, kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko. Kwata kade aka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo tubeere nga tutambula ffenna. Gwe amaze okuba ng'okikola genda mu comment section teekayo obubaka bwo tubeere ng'ate tutambula n'obubaka obwo. Omukulu Drexon Muhimbura wenjogerera ng'ebibye si birungi oluvannyuma lw'okubeera ng'ebintu byamuddugalidde, ensonga zigenze mu maaso n'okuba nga zitabuka okukuba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu be, awomu munne n'avaayo n'agenda maaso n'okuba ng'amusuusuuta n'okumuwaanawaana. Njagala okutegeeza nti tweet erabika eyina ebizibu byezadde byengenda okugenda mu maaso n'okuba nga nkutendera oba nga nkusomera. Ekikwekweto ekyo akatambyako nno kayinza okunnema okukulaga konna, wabula ngenda kukulagako ebimu ku byo. Kakati omukulu ono yalaba bino batandise okugenda maaso kubanga baamanya nti kye bakoze kyali kikolobero ky'amaanyi nnyo era kyali kya bulabe nnyo. Kiki kye bazzaako? Mu kaweefube ow'okugezaako okukweka identity ye, ebifaananyi bigenda maaso n'okuba nga bitambula
era ebifaananyi mu kutambula batandika okuzuula omukulu ono yaani agenda maaso n'okuba nga atulugunya abantu ng'ali mu kyambalo eky'amagye. Drexon Muhimbura ng'agenda maaso n'okuba nga akola bino naye ng'ate naye muntu era nga naye agenda maaso n'okuba nga atambula ebifaananyi babyeexposinga. Kati ono bwe baalaba ng'ensi etandise okugenda maaso n'okuba nga eraba ebintu bino bitandise okugenda maaso n'okubeera exposed, mu kaseera ako yalabibwako ng'abikka namba puleeti ey'emmotoka ng'ekigimubikkisa kiki nti oba oli awo emmotoka mwe yali atambulira kyali kyangu nnyo okuba nga emmotoka eyo yali ejja kumanyika, nti bwe banaalaba emmotoka eno bajja kutegeera munnamagye ki oba bannamagye ki abagenda maaso n'okuba nga bagitambuliramu, so okunoonyereza kubeere nga kutandikira awo. Yalabwako ng'agibikka. Kati nga mukaweefube oyo ow'okubikka emmotoka eyo namba puleeti, omusajja ono yakikola nga tayagala kunoonyereza kwegamba kubeeko we kutandikira, wabula njagala okukutegeeza okunoonyereza kwabadde tekusobola kwekweka era omukulu oyo finally yagenze maaso n'okuba nga abeera exposed. Okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nti oyo nga bwe mumulaba awo n'ebikolobero bye yali agenda maaso n'okuba nga akola bye byaviirako abamu ku bannayuganda okugenda maaso n'okuba nga bafuna obuvune, abafuna damage mu kikwekweto kino, era nga ye Saddani Magic yavaayo nga n'omusaayi gutonnya era yatuukira na mu ddwaliro olw'embeera eyali emutuusiddwako. Omusajja yamanyiddwa nga Drexon Muhimbura. Tugezezzaako munoonyerezaako era akatonotono tugenda genda maaso n'okuba nga tukakuwa. Kakati oluvannyuma lwa tweet eno eyagenze maaso n'okuba nga emu exposinga ng'ate munne yagitaddeyo, Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yasinzidde n'agenda maaso n'okuba nga awandiika ebigambo bino era ng'amulabula. Mu bigambo bye yawandiise bye njagala tuyiteyitemu tugende maaso n'okuba nga ate nkuwa n'obutambi nga firimu bwe yali. Ku mukutu gwe ogwa X yawandiise ebigambo bino era bw'atyo n'abiwandiika ne ku mukutu ogwa Facebook. Yagambye, regime operatives disguise themselves and commit heinous crimes against us, convinced that the world will simply move on and forget them. Take, for instance, this thug Drexon Muhimbura, a military officer. Kano tokeerabira ng'agamba nti regime operatives bagezaako okwebuuzaabuuza n'okwerimba nga bakola ebikolobero eby'obulabe ennyo, deadly crimes oba operations eriffe. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'agamba nti beekonfiisinga, beebuzaabuza, beerimba nga bo bokka na bokka nti ebikolobero bye bakola munnaye ensi ejja kugenda bw'etyo, ejja kubivaako esigale ng'etambula, buli kimu kisigale nga kiri nnomo, nti bwe binaaba biwedde ebyo byonna bajja kubivaako. N'agamba nti kakati ekyokulabirako ng'ono yamuyita thaaga, ojja kizza mu Luganda, Drexon Muhimbura military officer, nti naye kino kye yakola ng'alowooza nti ensi ejja kugenda maaso n'okuba nga ebivaako bw'etyo, wabula ekyewuunyisa teyategeera nti ensi teyinza kumala gabivaako. Mu kiwandiiko kye yawandiise n'akiteeka ku mukutu gwe ogwa X kye ngenda maaso n'okuba nga nkuyitiramu. N'ayongerako, under police and military protection, Muhimbura led the gang that savagely attacked and grievously wounded us during our presidential campaigns in Gulu last year. Nti ono ng'alina obukuumi bw'ekitongole kya Uganda Police, ng'alina protection ey'amagye, yagenda maaso n'okukulemberamu abavubuka oba yagenda maaso n'okukulemberamu ekibinja ekyatulumba ne kirwataakinga ne kitutuusaako obuvune bwe twali tugenda maaso n'okukola kampeyini zaffe mu bitundu by'eggulu omwaka oguwedde. He thought his identity would remain a mystery forever, only for one of his fellow thugs to casually blow his cover. Nti yalowooza nti identity ye ejja kusigala nga yankukutu era ejja kusigala nga tategeerekese paka munne oba omu ku bathaagizi banne bwe yavuddeeyo n'agenda maaso n'okuba nga amwabya, oba yamwabizza tategedde, oba yamwabizza tagenderedde, naye yagenze maaso n'okuba nga amwabya. Nti ono yakola ebikwekweto bino yagenze maaso n'okuba nga amanyika, era kakati twagala tumufuule serebu, twagala ensi egende maaso n'okuba nga emutegeera nti ono ye mukozi w'ebikolobero ebyo bye tuli mugenda maaso n'okuba nga twogerako. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mukutu gwe ogwa X n'agamba Muhimbura is now desperately begging for the post to be deleted. Nti Muhimbura oyo gw'olaba ali mugenda maaso n'okwegayirira munne akwate post eyo agende maaso n'okuba nga agiggyayo. Era teyakomyawo n'ayongerezaako ebigambo bino, tukyali mu tweet
yatadde ku mukutu gwe. Since social media has become our public archive, let us keep these images here too. Nti engeri social media gye yafuuka nti yemu ku tterekero lyaffe, leka tukuume ebifaananyi bino naffe tubitereke wano. When the time is right, akaseera bwe kanaaba katuusa akatuufu, these are the criminals to be held accountable. Nti akaseera kino kimakinge, akaseera bwe kanaaba katuuse, kino n'akiteekana mu capital letters, nti bano be bamu ku bazzi b'emisango abajja okukwatibwa babeere nga babeera held accountable. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byatadde ku mukutu gwe ogwa X oluvannyuma lw'ebikolobero ebyo ebyakolebwa mu bitundu by'eggulu bwe yali agenze maaso n'okubanga akampeininga, era ng'eyabikola yali yeetaddeko akatambaala nga tusobola kumutegeera, wabula finally identity ye bw'etyo negenda maaso n'okubanga yavaayo, ensi negenda maaso n'okumutegeera n'okumunoonyerezaako nti ye yaani, era ebikolobero byagenda maaso n'okubanga akola yali abikola ku lwani, yali alina protection y'amagye, police ne military nga bagenda maaso n'okubanga bamukuuma. Era luno olutalo oba firimu eno yonna nga bwe yaba, njagala owuliriza akatambi kano nga bwe kaali, firimu nga bwe yatambula, then nze nzije mbere nga nkwongera ngenda kukubulira omukulu ono yaani, ngenda kukubulira ebitonotono ebimukwatako, otegeere bulungi nnyo n'ebimu ku bikolobero ebirala oba oli awo byazze ng'agenda maaso n'okubanga akola. Byali bitya byo ebimwogezaako ebimufudde sereebu, byali mu kulwanagana nabyo, era ng'ali mu kusaba positi ebeere ng'ediriitingibwa. Wuliriza. Baba. Leave me alone. The Mulana, don't fight with them. Don't fight with the officer. Alors, nani mungia panda hii, mungia panda. Mblock ya tap. Alors, kimbia block mbele. Alafu tuone. Dear international community, this is what is happening in Uganda. Extend it. Tusimama sasa. Simama. You my job, you know your responsibility. Put the camera on that man. Put the camera on that man. Bakuba president emigo. 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 Simatogenda nnyo. Vayo Gokero. Wait, Tata Junior, we know you, sir. So pretend. We stay with your kids, pretend. President yali mwaka akavuyo. Kola bamukuba olukuba. Bamukuba olukuba. Bakubye president emigo. Abasajja b'amagye bano. Dani Magic bamwasizza omutwe. Dani Magic bamwasizza omutwe.
Look what they're doing to us. We have not done anything wrong. We have not done anything wrong. The Tuna Musambo was there. Mera ba majebe kadi mukweisa. Laba police jani mukona. What are you doing? Look what the police is doing. Our right to campaign. People power. People power. Ani atasikize ku kiboko oli. Ogirabya nti tososola. Sole. Aya ngirabye. Amaje gakyesoma omuddamu gali mu kupanga lukwe. Komawo mutuusaako obulabe nkugambye. Bana abasajja tebayagadde tuyingire eggulu. Amayaye balumbye ne bonona buli kimu nga police ebagadinga. Thugs keep attacking us, guarded by the police and the military. And now they are beating us for campaigning in a place that the Electoral Commission knows was supposed to be campaigning. The Electoral Commission knows was supposed to be campaigning here. Look at what they are doing to us. Zo number plate balina okuziggyako kuba bye bakola bimenya mateeka zo baziggyeko. Sajja kinkubye omuggo ku mutwe nange n'ekikanga n'ekigamba taata Junior I know you. Balumba teesa ataaka endala baddemu bamusaleko. Board, hello. What's that? Hold on, wait. Let's go, guys. Tugende. Let's go. Hola. Hello. Sorry, no posso capire. Capire. Siamo vediamo mas. Kubye bali bakubye buli omu wabula wano baali bakomawo mu phase 2 nga baagala baddemu bakube era nga byonna omukulu oyo yabiduumira. Neno na yawa Yesu. Wali muleyo yasinga omukamba yagala kuyola buyozi president. Waliwo ali muleya.
Lebo swali genze mashi. Kamera zilimu yao. People power. Waliwo asinga obusungu muli watuuka ku president ayagala muyoola buyozi oyo asibye akatambala ku mumwe mukambwe nnyo. Oyo nga si mulala ye Drekson Muhimbura wetwogerera ali mu kulaajana tweet bagijjeyo kubanga kigambibwa nti wano yali abadde amaze okutegeera kiki kye kitegeeza era kiki ekiyinza okubanga akyolekedde essaawa zino. Yoyo gw'olabe yali asibye akatambaala yali muleeya naye nga ali protected, amagye gamukuumye, abasajja ba military bamukuuma. Ono ye yali aduumidde ekikwekweto ekyo era ng'oyo njagala okutegeeza Private Muhimbura oba kati ali kulanka ki awonze naawe naye njagala okutegeeza ye yaduumira ekikwekweto zaali nnaku z'omwezi nga 6 mwezi gwali gwa December lwali lwa 6 era tebaakoma okubana abakulu bagenda maaso n'okubanga baayagala okumulemesa n'okusula kubanga jjukira ebiseera ebyo nga bamutaayiza gy'agenda okampeininga ne babulako n'okumutaayiza gy'agenda okusula. Kati ku olwo omukulu ono simanyi oba ye yaweebwa obuvunaanyizibwa era bino byonna bye yakola njagala okutegeeza bimufudde famous w'enjogerero olunaku olwaleero. Kakati nno yooyo mu bulamu mu budde bwe obw'eddembe yagenza okwetegereza ng'ali mu kutrendinga n'ayagala okugezaako okulaba ng'akonvinsinga eyataddeyo tweet agende maaso n'okuba ng'agijjayo. Eyataddeyo tweet yagenza okugenda maaso n'okuba ng'ategeera nti kyakoze ayokezza ndowooza nga kiri leeti. Kakati Drekson Muhimbura ye ne kibanga kyamulidde ali mu kutrendinga agenza okera ku makya ng'ensi yonna kati emumanyi agamba ebintu byagenze maaso n'okuba nga bimutabukako era yagenza okugamba munne adiritingeyo tweet ndowooza nga kiri leeti. Tweet yagenza okugidiritinga kuba alabika yagidiritinze ng'obudde buyise ng'abantu bamaze dde okugifuna nga tekyasobola kuvaayo nga ne waaba agijje ku mukutu gwe kuba wookebera ku tweet ye Twitter handle ye oba X account ye ogiraba yiiyo amannya kuliko nti Captain Dr. Ashraf Rubagangura agaba n'ateekako nti a disciplined and a dedicated officer, a medical doctor and an academician, Brigadier General Zisani, a presidential doctor by interest. Yoweri Kaguta Museveni is my supreme leader. Ono Rubagangura ye yatweetinze ng'awaana munne amanyiddwa nga Drekson Muhimbura okugenda maaso n'okuba ng'akuba abavubuka yabayise ba idiots ba fools ab'ekibiina kya NUP. Kati ono wano mu profile ye kuliko nti is a Brigadier General Zisani. Brigadier General ki azaala omuntu ono yatweetinze. Kakati oli munne kumugamba nti yayo tweet eyo oba tofuddeeyo. Bwe tukebera ku akawunti ya Captain Dr. Ashraf Rubagangura agaba tugenda maaso n'okulaba nga tetulabayo tweet eyo, tulabayo bifaananyi birala, walabikayo information ndala. Bw'okebera okumala akabanga onoonyeza ddala tweet eno nga tosobola kugifuna era oscrollingira ddala n'okkirira paka simanyi oba nze nscrollinzeeko akatono naye nga tweet eno erabika nga yaggiddwayo era bwe banga yaggiddwayo erabika kyakoleddwa leeti kubanga tweet yo Abannayuganda bamaze dde ogenda maaso n'okuba nga bagifuna. Era njagala okutegeeza nti munne eyabadde alaajana amanyiddwa nga Drekson Muhimbura ye wenjogerera ebibye yamaze dde okuba nga atrendinga ate nga kirabika ekyokutrendinga kye basinga okutiira ddala okusinziira ku bigambo by'endaba naye nga bw'okebera ku mukutu ogwa Dr. Ashraf Rubagangura agaba tewaliyo tweet yonna okujjako eno yino gyeri ngisanzeeyo. My brother Drekson Muhimbura, my pride serving Uganda. Thank you for disciplining those NUP charlatans. They deserved more strokes than you offered them. Yamugambye, did you see? Yamugambye osobola ofaayo singa tweet eno ogidiritingayo. Kakati nno omukulu ono tweet teyagijjeeyo. Tweet yino gyeri tannaba kubanga agijjayo osobola naawe ogenda maaso n'okubanga okuba screenshot kubanga ogyetaaze oba oliawo okufuna obujulizi era mu tweet eno mwe yatadde ebigambo ebyo byengenze maaso n'okubanga ate nkusomera. Kakati wokebera wano wansi oli kwe kumugamba ekigambo ekyo delete the video kakano wano delete the video delete the post
if you don't mind bro post eno gijjeeyo bw'obanga tofuddeeyo. Kakati akaunti zaabwe tweet ekyaliyo. Kakati ye Drexan Muhimbula ye ali mu kattu kubanga yatandise dogera maso n'okubanga atrendinga. Robert Kyagulanyi Ssentamu yamutaddeyo dda n'amuteekayo n'ebifaananyi bye ng'ali ne mu bulamu obwa bulijjo n'agenda maaso n'okubanga amulaga ensi nti kakati oyo yooyo yagenda maaso n'okubanga akuba abantu emiggo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenza okukampeyinga mu bitundu by'eggulu mu mwaka gwa 2025. Kyokka wulira ebikwekweto bino bye baakola byali binene nnyo. Era nga bomanyi NTV yagenda maaso n'okuvangayo negenda maaso n'okubanga ebiwa ensi negenda maaso n'okubanga ebitegeera. NTV yakwatako documentary kanjiyite documentary nga Robert Kyagulanyi Ssentamu baatuuka n'okwagala okumugaana okugenda we yali ayina okusula. Era n'ababuuza kikakati mmwe bassebo mumaze okutukuba emigga ebbanga lyonna mutukubye kati ate newe okugenda okwebaka nako mwagala kutugaana. Bino byonna nga bikolebwa nga bikulemberwa omukulu oyo nga biduumirwa omukulu oyo. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba kankufuula essereebu ondabe, kankufuula essereebu ensi yonna egende maaso n'okubanga ekutegeera. Drexan Muhimbula yoyo golaba mu t-shirt ne traka ya bbulaaka eyali akutte omuggo nga n'abamu ku basirikale bakutte emiggo bakuba buli kiramu. Era mu kavuvungana ako Danny Magic yavaawo nga ye yameze dda embeera y'ebisago eby'amaanyi ennyo. Kakati Drexan Muhimbula yagambye munne ofaayo bw'ojjayo tweet eyo post eyo n'ogidiriitinga oli teyagijjeyo yamugambye obujjasiti bubwa buleekaana buleekaanyi tebulina kye buyinza kukola. Kakati ate bo bwayise obubwa bo bagamba nti ffe leka tutereke bino bijja kukola ng'obujulizi bwe tujja okwetaaga someone bwe tujja okwetaaga somewhere somehow omuntu omu agende maaso n'okubanga asasulira ebintu nga bino. Kakati NTV yakwata n'ebyaddako ng'omukulu ono ebimu ku bintu bye baaduumiranga ebyokulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimenya amateeka. NTV mu archives zaayo tubadde tukalinayo kankakuwe nga bwenzija butubugenda maaso n'okubanga tweyongerayo. Gendako mu comment section teekayo obubaka bwo nzije tutambule n'obubaka obwo. Wuliriza. Kwatidde NUP bendera okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga babadde ayingira ekibuga ggulu era bangi bakubiddwa emiggo. Omusasi waffe katuwe ebisingawo ku ggulire lino. Olunaku lw'eggulo essaawa z'okuwenja akalulu okuva 10 okutuusa 12 Kyagulanyi ezimaze kaali 7 poliisi gye yamuteereddewo okumulemesa okugenda mu Eregu mu disitulikiti ya Muru. Ne basaba bamusibire eno wa kilomita 25 okuva Eregu paka ne bamusibidde. Yatuuse n'ava ku by'okukyomera abasirikale n'adda mu kumalako abawagizi b'essungu ng'abayimbira obuyimba obubawa essuubi ng'alinga alaga nti ebyokuziba ekkubo si nsonga. Ng'essaawa eziwenja akalulu ziweddeko poliisi yagitadde mu katunga agibuuza obanga teggula ekkubo nga si byakugenda kuwenja kalulu wabula okunoonya wagenda okusula. Twalabiddeawo nga abasirikale batandise okukuba obusimu n'ekyaddiridde kusegula bimotoka byabwe n'okuggyawo emisanvu. Abantu ababadde bamulindiridde ebbanga eryo lyonna ku kkubo yabasanzeeko nga kyasobola okukola kimu kwewanika mu bwengula ku kidduka kye abawuubireko. Poliisi yazzeemu n'emera akasajja ku mutima n'eddamu n'eziba ekkubo n'ababuuza okubadde nate. Yamaze akaseera ng'ali ku mmotoka akanya kubatunuulira mu ntunula erina kyeyogera nange kyesinza kugamba. Ebyokusula Mwamulu yabyesonyiwe n'akwata eridda Ajumani poliisi gye yabadde emusaliddewo. Mwajumani gye yasuze akedde kwogerera ku laadiyo y'omu kitundu eyitibwa Amani. Abatuuze oluwulidde ng'asiibula ne beeyiwa ku laadiyo okumwaniriza. Bw'avudde n'akutte ekkubo eriyitibwa Maanyi erimutuusiza ku kisaawe kya Kyesa ekiriraanye Ekereziya ya Mission Mwajumani gye bamwaniriza mu bungi n'essanyu. Kyagulanyi wabadde mu kisaawe kino ekya Catholic Mission ategeezezza abavubuka nti ebyogerwako nti be bakulembeze ab'enkya enkyeyogerwako yatuuka dda. But according to Museveni, tomorrow never comes. So I come to you, my brothers and sisters, especially you, the young people.
to tell you that it is our time to change our future. Kyagulanyi atadde n'essira ku byobulamu naddala eby'abakyala abafiira mu ssanya by'agamba nti ayagala kubibbulula. Every day, 20 women die giving birth. 20 women. Every day, Uganda loses 300 children under the age of 5. You know what kills those children? You know what kills those pregnant women? A woman will die because she has gone to the hospital or to the health center and there are no gloves. A woman will die because she has gone to give birth and there is no electricity. Obukulembeze bw'ayaayaanira okukyusa ayagala ab'omwajumani babutandikira omwabwe. If the people of Chadondo did not vote for me, all of you would not know me. My story would end in Chadondo. So if you don't vote for him, the country will not know that you have intelligent people. Especially the youth, the people of Ajumani. I respect our elders. I respect our elders. And I respect the general. But let me ask you a question. Especially you, the young people of Ajumani. Do you have only one person to think for you? Ajumani amwerekereza bwerekereza okutindiga kilomita 116 okutuuka mu kibuga Ggulu ewalala gy'abadde alina okutalaaga. Ekibuga Ggulu akiyingiridde mu luguudo lwa Kitigumu ku ntabiro y'amakubo awali ettabi lya banka ya Uganda enkulu eri Ggulu asanzeewo Mamba. The Electoral Commission knows we are supposed to be campaigning here in Gulu City. Why are you blocking the road on us? Look at the thugs covered in blood vessels guarded by the military. Kwegattiddwako bannamagye ababadde babagalidde embuukuuliza emiggo n'emmundu zaabwe agezezaako okuwanjaga baggula ekkubo ne beerema. Abasabye atambuza ebigere kye bafaananya okukkiriza. Kyokka abaddeyo akatambulako ebigere nga biibyo teri amanyi kitanudde bannamagye batandika okuligita emiggo ababadde bamutambulirako. Wano abamuli ku lusegere bafubye okulaba ng'emiggo tegimutwaliramu era bangi gibalidde ng'okugezaako okukutuka babakubisa mulala. Tuuse byampona nga n'abapoliisi ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda be yakwasa Kyagulanyi nabo abasirikale babayisizzaako kifaalu. Ayiriddewo Kyagulanyi omubiri ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri abadde musajja we Daniel Oyerot eyakazibwako erya Danny Magic akubiddwa emiggo n'ayatika n'omutwe. Ensonga ebadde ekubye abantu emiggo buli omu asigadde agyebuuza. Kyagulanyi asigadde agenda mu maaso atuuke eri abawagizi ababadde bamulinze ku kisaawe kya Were gy'abadde alina okuba olukuŋŋaana. Oluvannyuma lw'okutambula akabanga agenze yeegattibwako abawagizi abatonotono n'ayongera ogguma. Kyadda kyatuuse mu bawagizi abawera ng'abasirikale n'emmamba bwe bamugoberera naye amaanyi ne gabaggwa. Abawagizi bamuyingiza ekisaawe kya Were mu Ggulu nga bafa essanyu. Tutuuseeko ku bakoseddwa mu ambyulensi etambulira ku Kyagulanyi nga banyiga biwondo. Bw'atuuse okwogera ebigambo abadde nabikaawu. They try to delay me. Make sure I reach here after 6. So that I fail to talk to you. Now all these things are being done by an old man. We had a stage here. But now we are standing on the speakers. Because earlier today, thugs came here, protected by the military, and
beat everyone. They destroyed this sound. Enserinze ebigambo byabo obuyinza abanavaayo okunnyonnyola ekivuddeko embeera eno. Olunaku lw'enkya Kyagulanyi wakuwummulamu ate oluvannyuma wakuddamu okulabika ng'awenja akalulu mu bitundu by'e Nakawa mu Kampala ku bbalaza. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.